Oluganda bwaba wakudda nina kujja na buyambi, nina kujja netandika okukola ki, okukuŋŋaana. Era bwezija netandika okukuŋŋaana, oba oli awo nabyo biyinza kujjira bitya omwo mu mpolampola. Naye kibagamba nti nno buno obuyambi bwendeese bwe bugenda okunywerezaawa wano. Jesaayo waliwo yayimba oluyimba naye kaga nti ŋŋenda ntyanzekka bwe nti kambunye ekigambo kye kirivaamu ebibala ganga ayagala abeeko kyeyeekwasa alyoka agende nga oba ojjeewo Katonda olina kuba nakyakwekwasa, oba oba olina kukakkana bukakkanyi tubendulo, oba olina kuba nakyakwekwasa, olina kukakkana, olina kukakkana. Oba oli awo kirimu n'okwetonda okakasiza ddala nti nno ddala ddala kyewali okoze kyali kiki kikyamu. Kubanga jjukira omuntu ono ayinza n'okubanga bwe yagenda yabatizibwa nakki, n'okubatizibwa gye yagenda yonna bw'aba waakudda ateekeddwa okulaga alina okonfesinga kyagenda okukkiriza, alina okuddamu okubatizibwa. Baba bwe yagenda yasazaamu ebyali byakola ki, ng'amaze okulaga nti bifu, nga mwami bandi bw'ayogedde nti bifu. Kati bw'abanga akomyewo aba alina okulaga nti nno omutima gukoze eki, gumenyese, guli rwedde okukyuka olwagoberere. Kale abooluganda ekiro kye tubaddeko nti gwe ng'omukulembeze kasita babanga balumbagana b'otwala baba balumbagana ggwe. Etegeeza nti olina okuyimirira n'okola ki, n'olwana. Kati ekyo Sawulo yakituukiriza bulungi nga kabaka, kuba abaali baagala kabaka agenda okubalwanirira eri abalabe baabwe. Siwewaawo Mowaabu n'abaana ba Amoni n'Edomu ne bakabaka ba Zoba n'Abafirisuuti awo n'abeeraliikirizanga buli gye yakyukanga yonna, nti olw'okubanga yali amanyi obuvunaanyizibwa bwe baamuwa yabutuukiriza, era nga bawulira nti ne Sawulo ajja ng'omutima gukola ki, gubatyemuka, nga gubeeraliikirira muli munda mu bbo, kubanga yali ayimirira okulwanirira ki, ekyo ekyamukwasibwa. Kale abooluganda, Mukama atubeere nga bwe tugambe nti nno tuba tulina okuyimirako ekyo Mukama kyatukwasizza. Kyangu nnyo okubanga oluusi omukyala omwami amulabye ng'atambulatambula ebitaliiyo, totunula buki, butunuzi. 1 musabire, 2 naawe beerako nekyokola ki. Togenda kulwanamu, togenda kukola otya, naye munno yeetaaga okumanya nti nekigenda mu kimaaso kiki. Then ate naye bwebanga agize kale baako ne gwotegeeza nti abange nno kiri bweki ne bwekiti, muyimirire naki naye, kubanga togenda kumukuba. Naawe omwami bwowulira nga waliyo ebigire ebitanyuma, yimirira ne munno, kubanga jjukira nti nno bw'alumbagana omu ku mmwe, institution ya Katonda ey'amaka aba amaze okukola ki. So mwena mulina kutambulira wamu. Omuweereza oli wajja n'alumbagana omuweereza, kikkakatako omukristaayo okuyimirira wamu naki n'omuweereza, nga naye bw'atagenda kubalekerera nga waliwo alumbye ekkanisa yaffe. Ekyettabbu oluusi ekibaddewo nti ate ffe ffennyinnyini abakristaayo ate ffe twekobaanye okubonyaawo okulumbagana abaki abaweereza. Naye nga Mukama bw'akubadde okutegeera ekituufu, yimirira naki, kubanga omanyi kino Setaani aviira ddala mu ffe. Kyangu nnyo okweyesa omu oba ababiri oba abasatu abali mu ffe okulaba nti ekkanisa ya Katonda